ebiseera ebimu abantu abamu baba tebaagala bagamba kozi afumba yajjula. Waliwo abantu abajjula nga si be bafumbi. Kwegala nze ntandika story oba ntandika emboozi ze simanyiiko mutwe n'amagulu. Kati ofaaki? Ntandika emboozi otunnyonnyola amawulire kigooliisi. Kuba abantu babeera balinze okumanya ayo ne siita. Kiki? Tuko tubuulire. Mbanga leese ate gwe kakati juzi twali wano ne nkunyumizaako ku King Saha bwe yali wano n'ayogera n'agamba Chameleone gwe oteetereza n'oteetonda nja kukola ki? Nja kwasa ebyama ebirala. Oba yatidde. Chameleone yavuddeyo n'atugamba nti ye Saha alinga mutabani we. Kyogera Chameleone atuuse ozaala Saha. Nedda nti nagambe Leon Island. Saha kwegamba mwe twamumanyira Leon Island. Kati amulabanga yudda. So Chameleone yakkiriza mbu yes ayinza ebbanga yalumya Saha mu ngeri emu bindala mu bigambo bye byakozesa naye nti era wabeerawo ki engeri y'okola ki y'okwesonyiwa okureconcilinga. Kwegamba akkiriza yakola ensobi. Akkiririza ddala. Saha alinga mutabani we era kyaliwe mulungi. Saha abadde akimanyi nti kyaliwe. Babadde bakyalinaga nti lumu Saha yalwala. Chameleone naga n'akola shows za Saha zonna yali yabookinga. Gye baali bamubookinga. Kati babadde bamukwana. Naye Chameleone ate kukuba kati kitwala nti Chameleone akkiriza nti omwana agenda kwasa ebyama. Era ye Chameleone yagambye eki nti naye muntu asobya olumu si malayika tali perfect. Naye ate ebyo byonna ebyokweruma bayinza obivaako ne bakola ki ne bazimba omukwano buto ne guddawo. Naye omanyi n'obuzibu bwe buva. Jjo wakiŋŋambika kya Bobi Wine nageza okubinoonyerezaako nti ate era mbu waliyo promote Sweden eyo era bookinga King Saha. Kati ate Chameleone nagezaako bisabotaginga tomutwala mu gulubozi gwe kati ng'alinga alabanga amukoze eki amusukkulumyeko. Era Saha tugamba bw'oba ogamba nti oli menta wange lwaki ate oba ogezaako okunteeka wansi ng'ate gwe menta. Kitegeeza Saha alina ebyama ajja bijja lumu atuwe tetulina buzibu. Kakati mu mbeera y'emu Mudra ono yakola show juzi na kwe twalabira onaani Queen One Nyashi ne Wanyashi kwezi yalioko mbu bamenya omutima baaba abayayi ne bagamba nti eddoboozi lye liri mu simololeeta baku mwana. Kakati Mudra mu mbeera y'emu bamubuuziza ku ki ku comparinga Kenzo ne Saha ani. Ye mu mbeera ye n'agamba nti ye Saha alina eddoboozi eddungi era mu kuyimba akkiriza nti Saha alina ekitone akooka n'ate era akkiriza nti Kenzo ye yasobola okikuba internationally. Kwegamba yabuuka booda. King Saha tannabuuka booda. Nekyo nakyo kiri awo. Osobola okubeera ng'oyimba nnyo eddoboozi ddungi nnyo naye n'olemu okubuuka wano. Okubuuka booda kikulu nnyo. Kiri awo nakyo. Kati waliwo abalala ababuuka booda nno naye ate wano nga tebaliwo ku ground. Kati olina okuba ku ground ate nga wabuuka. Kati ye kyageza kugamba ndowooza Mudra newankubadde ekibuuzo kyo bakimubuuziza ebadde alina okuba nga mwegendereza nnyo kuba kyabadde kiyinza omusikulira fitina naye mutokubuuza nti Kenzo ne Saha ani asinga. Ekyovula nga ye era yabadde mugezi n'aba comparinga mu ngeri era yakizeemu mu ngeri ye. Kakati tubadde twogera ku Sha Mudra ne twogera ku Wanyasi. Wanyasi jjukira ali mu bbato ze za simayo obutambi bwange simayo yabutangenda mumukwata biki tubadde amumanyi naye mbamumanyi nagamba juzi nga tebatambuza obwa Juliana Kanyomoozo waffe ng'alaga ki kati yabadde alaga zibeera ki mwabadde mulimu ki ekyamaanyi kiyinza okundeetera okukola kikandage obuseegu babadde bepica babadde bakola ki oba yabadde okojja bunda wabulina kwekwepica okumanyi ekyo kwekwepica manyi kwekuba kifaananyi obadde
Gravity yatugamba kale munnange Juliana Kanyomozi mu mbeera y'omukazi watwagamba that is not me lwaki muyonona erinnya lyange nze n'abantu abali mu butambisi bamanyi kitegeeza babadde mu kimusamuzi bamufaanana babadde mu wayasi maybe yagambye nti yesiye era waliyo kirayika agezaako okucankalanya erinnya lye mukazi wattu naye mukaleke kanyabo omwana kuba oguntu gwe kifaananyi notandika siyeze tiktok atyone gwe baagira nga natakukoza siyeze mutunule mulabe simanyi eyo enyindo yoyo ebadde etya abeera siba Nigeria eyo baanayo kasimolobi naye tena kati yaliye balaga abaana ebintu kakati Waikibenda yakoze eki yakomyewo mu industry ayagala kuddamu music buto abadde yatekinga break nga yawumulamu ngendo bwe yamukeeta omulamu n'agamba yasooka awumule music asooka afe ku bibi eby'omuntu oba yali alina business ze oba biki naye ayinza n'obbanga yeekazanga music yali agaanye endongo gimanyi emiziki yali aganyeko yewaikisookodde ebbali naye yatukuba obuyimba obwali bunyuma kakati yakomyewo n'agamba kati yeconsideringanga upcoming kwegamba yeziza bujja agenda atandika buto era nga tusuubizza nti bw'atandika alina okukakasa nti addamu akikuba ebutaddeyo wa mu basiniya waggulu eyo akayimba ke kali nambaye kamujja mu bapukame nze nimironze nati era keeko nze kwe namumanyira Waikibenda awo natandika otukuba Refresh Center naye kati akomyewo kakati ekisheya nga Spice Diana babadde bamukolakawo interview ko ye nti ye nga Spice Diana takolaki tasobola kwawukana na manager Roger beyagala owange ebintu bya manager Roger ne Spice Diana bwanga gumu yali yekubako tatuwa ya Spice Diana manager Roger ayine ngeji yageza ko kulaga bachali aliwo ne chali jukira gwe battire eyo ewa Spice Diana ne bamutuna ku gate kubijukira ebintu ebyo kati awantu awo ebintu ebyo biwanvu kwegamba titumanyi oba managing music yeko oba managing ate nga letubalina ku full body massage Spice Diana yagambye yesi musobola okufunamu obutakkaanya ebisoomozanga ebyo naye bo buli we babifuna bakolaki bafuna engeri gye bakolaki gye babyongerako kale ng'abaagalana nedda ng'abaagalana nti mubyogerako era ye ne manager Roger bali they are one they are into each other okiraba era tugamba wamma nti manager Roger yekintu ekisinga ekyatuluse ekyali kitusemula mulimu gwe kariya ekintu ekyomuwendo ekyali kibadde mu kariya ye kitegeeza amukoledde ebikulu ekigambo kariya kiba mu kariya kitegeeza amukoledde ebinene n'ebisingawo ekigambo kariya yegaali ogimanyi ekaliya yegaali lwaki bagita kariya atati amukoze ekyamubeeredde ani ayetise munne ate manager si yaba ayetise omuyimbi obadde kito oba obuliri bwe bwetikka nokesanga nze ndeka kale tugende mubira kakati tujjukira banange nze abanudozi banta abasaasanya bunuduzi mwana muwala yatusaasanyiza bunuduzi gulo onani omwana omuto ogamba ni umanyi puliti oyo gwe basaba batule empi abaana bakuba ekintu ekyo bamukuba ensonga kino vira ku musajja kakati ne yamusabatula yayanjude olulenzi ate ng'olulenzi lwe lwakubya pulitinico lwerumu olwamukubya ya naye babali bateesa n'olulenzi bakikube oluvannyuma pulitinico lwe yeekola nga maze mulaba ndalaga nti yali spoilt already balyoka ne bamukuba wamma kirayika kyova olaba chief magistrate owa Chira Court ye yali muki mu musango ogwo jukira byatuukawo mu January wa last year January wa 2023 ne basalawo oyo chief magistrate nake zungu nasalawo akole amusibe emyaka 3
kireka Pretty Nicole we yeekola ebintu ntu kireka ne bakizuula nti omwana ono ali spoiled ebintu bino si bipya gyali. Honorable Lady Justice Margaret Mutonyi n'asalawo kireka addemu atunule mu nsonga ezo nalayika n'alaba nti ono omwana naye alabika ali awo talina future ko ye nti kafuta mumukoleki mumuleka agende era mu July oyo omwaka guwedde kafuta mwe bamuteera ndowooza n'afuluma n'anyirira buto ne baddawo n'olulenzi bayanjudde yabeyanjudde ne Dr. Derek naye omanyi abo abaana gye basomera gye bali basomera wali essomero baliyita Trinity High School liri nabweru awo bw'oyita ku poliisi awo baka okugombolola waawo n'ogenda munda awo weriri so manyi director bamwita Obonyo director w'essomero bamwita Obonyo Mr. Obonyo naye essomero eryo ekolamu omulimu sijja kugamba naye nti oba anyiri oba tanyirira naye baleka benyiriza n'abayizi ugende gwe saagala kwogera byama wano era tuveewo okay congratulations eri kafuta munange si byangu kintu kyo kirwanirira okuba omuntu omanyi omwana mu Tanzania by the way kafuta queen mu Tanzania kakati Doni Nasa beerako nnyo okwo ku social media simayo mumanyi Doni Nasa ya bamanya abo Doni Nasa bamufatidde mu Kenya nga yeddusa nnyini adduka emisango n'emisango gye gy'abadde adduka misango kije afuna abaana b'abandi ab'obuwala n'akudrakinga nakola byayagala bakukusa abaana b'abandi mu ebyo byakola abaana b'abandi mwe yafunira n'omu muwala w'ofiisi omu oza kirabika kwekola ki kwebikwasa maanyi era yabadde yadduka e Uganda neyeetwala mu Kenya gye bamufatidde era nga bagenda muzaana e Uganda n'emisango gye yali agezako kukusa muwala w'ofiisi omu amutwale oba yamukola ebyambyo naye oba yali amukukusa anti era abantu abo by the way abaana abwe obalaba bebatwala okuba ebyebweru musiza abawarabu stories abo wano waliwo omuwala omu ku bo kakati yaŋŋamba nti waliwo omuvubuka yali abasuubiza okubatwala nga bakola ki kampani naye nga babatwala basaba for training babako gye babateeka mu nnyumba baba batraininga kati mu kuba training awo ono bano abagezaako abeefuula nti bebabakwasaganya se bajja alondamu bulonzi buli kiro gwe jangu kati it so happened nti omuvubuka oyo yali afunyisiza abawala abawera embuto mu bizinensi yeeyo kati maama w'omulenzi nekimukwatako nnyo nga kyakola muvubuka bwakuŋŋaanyawo bakuŋŋaanyiza nga ye abajjawo ng'abatwala ewuwe agendayo n'abajjayo nabagamba mujje eno oba kita bizinensi yali ya famire naye nga omuvubuka kyabakoze abafunyisiza embuto kati ebintu ebyo ebyabo abaana bagenda eyo kukyeyo naddala musiza abawarabu muganda wange bagenda okuva e Kampala nga babakozemu omulimu si byangu ekyali bwatuuka eyo naye oyinza butabutambulira bulungi n'abeera kwegamba nga ye yatambulira mu nnaku okutwaliza awamu byonna kati Doni Nasa kirabika Doni Nasa yali anondooza nga babimuvuna naye ganyaganya bwakozesa ssebo olw'okuba yalinamu ku busente bwabukozesa akola ekyazibiikirize naye tusabe ke bamukutte bati asobole okukola ki okuwoza ekigere jagenda okumulanga avuddeyo kakati mu mawulire ag'ennaku baasi yabadde erimu abayizi abadde bavaawo ebyo abayizi gye babatikatika mu baasi mwena ne babanyiganyiga biki babadde awo mu Budaka district tuli mu Eastern Uganda era nga abasinga bakola ki bali kubisa gumwaddemu abayizi abasoba bagudde kabenje nga babadde basomerawo ku Ngoma Standard Secondary School accident yabadde awo Mbale Tirinyi Highway
Tukira abaana bo obatise bangi, abaana abato baba ne vibe, abaana b'essomero bagenda bayimba obuyimba bwabwe bangi, banyenyanyenya, driver jongera omuliro ejo balimu ebyo. Naye ennaku zino abaana babemula mu bugundi ebyo, nalaba ntera okulaba nabuulirako ebigambo abaana bye bali anti eno taamu ewedde tebadde yattuwa. Alaba nga waliwo abaana bali bayisinganya agagamba agabibibi, simanyi oba mubwamu abasomesa kati ate ogateko ng'amabidi babatika no ku pick up no ku zirooli. Naye ate nga Ministry of Education and Sports mu mwaka gw'2000 yakola ki yabyogerako negamba mulekera otika abaana maloole, lekera okutambuza abaana ssaawa nga zisusse mu bbiri, mufe ku baana b'abaana mmwe. Bannange somero lisobola okuba PTA esobola okugula baasi sisobera nti erigula abazadde be bagigula baasi ezisinga obungi bagulayo ka baasi, naye maama kibi nnyo kati bafudde bameka tebanaba recordingayo muwendo mugenzi naye nga bagudde kabenje naye nga basinga bali ku bisago kibi nnyo. Era katubasabire ndowooza buli omu mu ddiini ye yeewombeeke tusabe soke twewombeeke oba tugende maaso anti yeewombeeke buli omu nga bwe twogera nga ye bwe yasaba anti tuba tugenze asigale yeewombeeka mpaka bwe tunadda. Tumujje mu kwewombeeka anti amiina yeggalawo essaala kati paka enkyalo tunadda tugende amiina bave mu ssaala. Naye nga kibi nnyo ekintu ekyo ky'okutika abaana ag'amabidde bala teka vali mu baana b'abanno kyokutaba nze sometimes omwana yanaga nti bagenda kuttuwa nojula okumuganda kati juzi nalaba olw'essomero eririmu bagenda bamalayo wiiki mbubagenda sima mu national park saidi z'omu west eyo naye kati okusinziira ku bibeere okusinziira ku bibeere barebels ababeereyo simanya baga nti ADF simanya biki ate amasomero gano gaagala ssente alaba taamu eweddeko mwategekedde ttuwa ayagala ali ennyo kati kitegeeza buli mwana agenda musaba ssente ate afune lubaasi lumu bubiri alina abaana bangi kwegamba batikke mulinga bali babatwala mu game park naye tebabatwala mu bifo birala buli makya nga bakeera genda mu kifo kirala kya game park nejjukira game park ezeeyo nze ndaba ziri risiki kubanga tuwulira ebikolwa ebyabatujju ebikolwa ebyaba ADF ate nga nayo tubitankana naye ngaekiba kiriwo kyo kiri nti abaana babeera battiddwa babeera bawambiddwa kati muganda wange olinawo ku mawulire amapya tugende tweyongereyo oba tukomaawo kubanga gano agenda pugooliisi ng'omuzadde kinkutteko nnyo tusinkana masa onyinza n'ofuuka minisita owagundi ebyo byonna mujabate owa sports education omanyi minisita wa abaana banno omumanyi ate omumanyi Hijineti Museveni oyagala fuuka ti tugenda binkana first maama sibirimu sinakwogera ku kigambo kyonna abalabisa nga mubbi jajja yagamba tomundeka mu bintu byamwe Muzaffar kati gwe